that. Yeah. Because nze nali mchala mto. Nze nali college. Nze nali mchala mto. Yeah. Kati mchala mto naye nga bali abakulu bambonyabonya. Yeah. Okitegeera. Kati nga buli bambonyabonya. Thank you so much. Kati nga buli bambonyabonya ng'akomawo nga mulopera. Bwe nagenda mu America, ebbanga limazeeyo. Ebintu ebisinga okuba ebyebbeeyi mu America. Wane waffe ebisinga okubeera ebya layisi. Okay, we can cut and then do it off camera. No, it's okay. All right, I'll thank you so much, guys, for watching the channel. My name is Maurice Jordan Kawesa, straight at Aromatic Entertainment. I want to know the banga introduction. TV no gamba. Never banga introduction even now. Yeah. Nga nebo batoto ina Bible kugamba nti no sho sigenda gira bogamba no mwana ko kanjirabe. My Flavina Mulindo, thank you so much, guys, for watching this channel. Thank you for my and I was like, what? Yes. Yes, that's why everybody still recalls that girl, that beautiful face, that smile. Nga no muntu ali eri agamba yes. TV cheyo ntibukedde ate oyina engeri gye wateekanga mu yes. How are you? I'm good. How are you doing? Long time. We'll How have you been? Thank you. How is there? Good, great. Great. By the way, I like that accent. Omanyi sometimes, and by the way, njagala kwebaza. Nti sometimes abantu bano when they go abroad, when they come back here, do you know sometimes they pretend not to be knowing Uganda? Balalu. Bayayi bafuka bayi mu beso. Nerwachi chibachi. Bafuka bayi mu beso nyiwenze nkubulira. Bachi bachikola bwe bachi. Baba agala balaga nti abaddeko ebulaya. Olumba babaluddeyo by the way. Nene dda tesiriyo. Babaliba baba beekoza. Flavio ebwero maze emyaka eno. 5. Kati emyaka 5 kitegeezera oluddeyo. Ne Flavio osanga omwana nga mazeyo mwaka gumu. Yaba yeekoza. Ngembere nga gitambala engara. Mwaba yeekoza aba muyaye mwesonyiwa. Nze nkubulira. Mwesonyiwa. Yeah. Aba muyaye. There's nothing that can make you forget your language. Yes. Moso kati kankubulyeko kawezi. Banza ide Uganda. Nikulide Uganda. I'm 30 years plus. Mbade Uganda. Ati ngenze kuwali dachika 5 nga nkomyewo wane. Muli birugenze. Twaliza muli. Sia. Wala ne wabero wadde ng'okola mu bazungu throughout. Tosobola kweyabira lulimiro. Oba yaga just kweraga mu bwera zaawo kasate second. Ate muneebwevu. Yes, guys. Ayaz, abali ku channel Maurice Jordan's K Media. Maurice Jordan's K Media. How are you guys doing? How have you been? Hope you guys are doing well. Happy to be here. Happy to have me. And thank you for watching and subscribing. Keep doing it because watching it. I mean, why not? Yeah, guys, I love you so much. Thank you so much for subscribing, liking, commenting, and sharing. Nga Flavia Bagambye. As I told you, ku channel no Flavia nchazaako banabitone. Boka. Mainly by film actors and actresses. And Flavia, you want an actress. I'm still one. Flavia, you want an actress. Era nga tukonyumirizamu n'ozannya jjajja mwami. Nakwata. Yes. Like Flavia, jjajja mwami yali filmu esooka. Nedda. Filmu ki yali esooka? Banange nzerabira. Okay. Mane nkugamba. Nzerabira. Naye before Jajja Mwami oba gite embuzi z'abaagalana because ye twalimu. Twazanyako movie ne Nampala Clark Christian. Yes, Clark Christian. Director, producer. She's in Michigan. She's in America. In Michigan. But those guys are like thinking anyway, she's in Michigan. Twazanyako movie so we even had one ditwa premiering ku Bati Valley Theatre. Nendala kati Jajja Mwami yalinga yakubiri yakusatu. Hit. Yeah, yali hit, yes. No gula akaji. Nensamba akaji. Omanyi entertainment industry bakaji bote muganda wange. Sichango. Yes. It's not easy. It's not easy. Yes, world over. So simu Uganda oka. World over. Yes. So, in America, sichangu kubayo to be recognized into ono muzanyi alimu Hollywood, ono muzanyi alimu Nollywood, ono muzanyi alimu Bollywood. It is not easy. Osoka no okola binje ne mabega until onako wetuuka no samba kaji. Jajja Mwami character eyo gye bakuwanga ngozanya bote. Omanyi kalefe mu Aromatic Entertainment. Oba most of the time baba nga babali mu kuandika movie oba anything. They first look at someone's appearance, character, never mind no, or no character ye okusobola. Baji kuandika specifically ngo inakuzanya oba kuba walone n'ekibeera ku set. Ne baga nti character no tujuandikide Nampera.
kati nampeera ataafunye olubuto ate tetwagala muntu afuna lubuto. Yes, they were switching. Namulindwa kajikube. What was it? How was it? Now with Jaja Mwami, omanyi alina talents, yava mu bakayimbira Dramatars. Alina talents, yalina abawandiisa ab'amaanyi. Omuli Uncle Joy, omanyi bulungi, Aloysius Matovu Joy. Mwalimu Kibukutu. Kibukutu mumanyi. Mwalimu ne Ssembuusi Jaja Mwami. Naye mumanyi. So abantu abo baali bawandiisi balungi, ate nga ba producers balungi, ate nga ba trainers balungi. So okuwandika Jaja Mwami, omwami ono yalina abakyala basatu. Abakyala abasatu, mwalimu nze n'abalala babiri, Kalaala then n'omulala. Kyajja kikyanze okuba like that. Because nze nali mukyala muto. Nze nali cabbage. Nze nali mukyala muto. Kati mukyala muto naye nga bali abakulu bambonyaabonya. Okitegeera. Kati nga buli bambonyaabonya. Thank you so much. Kati nga buli bambonyaabonya ng'akomawo nga muloopera nga muga Jaja Mwami bali bankubye. Nga bo bansojja like all the time. Ate nga nina n'ekyejo. Actually nina ekyejo. Nkiraba mu maaso, nkiraba. But mu movie kyayitirira. So that's how it came about. Nekigenda bwekityo nga, you know how you've been in love with your lover, and then you're having those sweet moments. And then nokola ku kyejo. So yina ekyejo. Nkiraba. So kati nabigendera webityo. Naye nga tekyali nti kiwandiike nti onajja kuba wa kyejo. But because ate obeera ng'oli muzanyi. Ne bakuwa character. Nawe oyagala ogyongeramu. Okujambala. Exactly. Ate n'ogyongeramu kasupu. Onyumisa oli omulabi akulaba. Osanga sanga ali yes nze mukyala muto but again ayinza okitegeera. Singa osanga tekyali bwekityo but nange ne nyongeramu. Nekifuuka bwekityo. That is Jaja Mwami for you. Flavia, wagezaako okuyimba? No. As in N-O, bold, black and white. No. Though I can. You can? Yes. Because I was there yesterday, because nobody knew kusinkana. So today, as you told me. Yes. But I was like, ninge yajukira kukulu. Neteka mu YouTube. Namulindwa Flavia songs. No. Nanoonyeza oluyimba. No. Sigazanga ko kugamba tingenda mu studio kuyimba. Never. Nategeka show ku Serena Hotel, Dance and Beats Culture. Onoonya ttaka, nyumba ya kugula oba oyagala kugobera ku byapa byo. Brand Pro Property Services ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana. Bano beesowoddeyo kugonjoolera ensonga ezo. Obukugu n'obwesimbu bye bikulembera ku Brand Pro Property Services Limited. Abasangibwa ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana. Tebakomye ku kuteekerateekera ggwanga nga bayita mu kisaawe kya Real Estate. Kinajjukirwa nti omwaka 2024 Brand wa Brand Pro Property Services Limited yakiikirira Uganda mu summit y'aba Real Estate eyateekebwateekebwa e Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Muno mwalimu okusala entotto okulaba buti eggwanga bulirina okuteekebwateekebwa munda mu bibuga ne mu masoso g'ebyalo okubituusa ku mutendera gw'ensi yonna. Ensonga ezoogeza abangi obwama ensangi zino eza Airbnb, Brand Pro Property Services bazikutte kannabwala. Mu buufu buno omwana omuwala atwalibwa mu nnyumba erimu buli kalonda yenna n'alowooza nti yabba baabuwe ng'ali mu kipangisa ekiggwako mu nnaku 3. Osobeddwa ng'oyagala kugobera ku letters of administration, oyagala kukupuntira ttaka lyo kiyite land surveying. Weekwate Brand Pro Property Services Limited ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana. Sisinkana Brand Pro Property Services Limited mu nkola eya tekinologiya ng'oyita ku nnamba z'essimu eziwandiikiddwa wansi awo. Kati nkulaze ente y'abato gyetunudde nti n'ebinnyonnyonto gye bigenda okugwa ate n'olekerera entujjozi n'entoli nga mafulungu. My troop y'amazina twakola culture experience season 1. Ebibuzo byange otandise obiyingiramu. Season 1 nayimba akayimba ka Afrigo Band akomukyala John Takawalya. Wololo 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 ofunda n'omubinga zalanga limanga yaniriza n'abagenyi. And why was because the director Uncle John
John Segawa. Yali director wa. Yes. Era achali. Era season 3 eja. Tugenda kubaddamu kabisibisi. Really? Yes. Okay. Okay. Uncle Johnny ololiyimba lunyuma nnyo mu bivuga eby'ekinnansi. Yeah, true. Ku madinda wano. True. Noteekamu endingidi. Yeah. Nosaamu omulere. Nosaako engoma. Lunyuma nnyo. So when we looked around tugamba kaliwa kensobola oku nengamba nkole ekyo. Bwe nali nga nkyali muto, bwe nali mu secondary, twagenda e Sweden for a cultural exchange program. Yeah. The late Semakula James, Reverend, kasaka fe mu kyalo, n'atuwa, because mugenda mu programs zino, mugenda batono. Yeah. Mubeera abantu, let's say 9 wa 10. Fe we are 9. Oh. 9 naye nga mukola ekintu ekyalikoleddwa abantu 30. What do I mean? Mugenda abantu 9 nga muyimba, nga muzina, nga mukuba ebivuga, literally nga mukola everything and all instruments. Okay. Nga mukuba amadinda, nga mukuba endingidi, nga mufuwa panpipes, nga munyeenya ensaasi, nga mukuba engoma. 9 people. Oh, Flavia, kikyosegeza wantu no. Omuntu yali badabira ku ngoma enganda yokka. Kati alina wano engoma ziringa nnya. Akuba enganda akuba nankasa akuba engala bya. Exactly. Nti Flavia ngofuwa panpipe. Omanyi fuwa panpipe? Of course, yes. Wow. Yes. Nojivaako nonyenya ku nsaasi no tuza no ula namunjoloba exactly no man ogera nozina oshtegera. So actually one of my friends kutagena naye, rest in peace, Abdul Mwebe, yafiiridde in Dubai. And ne botina kwange komawo, but he's one of the people twagenanga nabo. Chiche njagala okutuukako. Nti during that time, Reverend yankaka nnyo okuyimba. Because twalina solist omu, Juliet Namuli, so kati yalimbirako mu Planets. Nga yayimba nagamba nno namwe mulina okugezaako okuyimba, nange nengezaako okuyimba. But bwe nageza bwe navangayo ngende nnyimbe nga it's my turn to sing. Nga ebamba off key. Bambi. Eva ngamba off key. Era omuvubuka oyo bambi Abudu, rest in peace, Mungu akusumye ebyakusibako. Abudu yabonabonanga nnyo nange. Nga nze ke yange mvuga kuba nti nno bakuba amadina n'ennyingira. Nze nga nga gosigala mabegoti. Like when you go to ogena maaso when you're the solist, always nga batukubira amadinda tulu, for example kasolo muje akazola kalungi njawo kamuje tuyimbe n'abakulu bayimba kati nze nga nze nyina okuyimba ow'amadinda ambake. Oshegera eba mbera off key nti ku madinda kuno tekwabangako key yange yonna. I said, yes. Tekwala nkoki yange yonna. Nga mala kuyimba, then wamadana lyo kambaka. Awone ngamba nzi n'okuyimba twayawula bulungi. Era nze by'okuyimba, I respect musicians, artists. Ne wano mu bivuga. Ebivuga ndisa nsobola okuwuunya empuunyi, nsobola okugegenyako endingidi, I can panpipe yongimanyi, amadinda nsobola ogezaako, namunjolo bandimanyi bulungi. Pensas ndikafulu. At least yo manyimu. Yeah. Yes. Sisho manyimu. Then no kuzina omazina gonga manyi. Woli muka. Yes. Flavia. Namulindo. Yes. Sometimes abantu bwe bagenda abroad. Abayina ebirooto bibyo bayagala okutuukiriza. Nti wagenda n'agamba nti no kangende nkole emyaka gyange 10, nkole emyaka gyange 5, nkole kino. Oluusi ayinza okuba nga ali wano ng'alina ekyayagala okufokasingako akikole. Nengo oluusi akasente ke kabulamu oba oluusi amaanyi matono. Wayina dance and beats gyewakolanga ku Serena. Okuva lwe wakomawo tugambe nti nogenda kuddamu ogikola oba kyavaawo katikati ebirowoozo biri eri kati olowooleza eri wano wavaawo? Ate nga nvaawo ndi ludda wakati. No, like you might be here for a short period of time. No, I'm here. Ne bwe ndaba ndi wakuvaawo. Whatever I'm supposed to be doing, I'm going to do and I'm doing. The Dance and Beats Culture Troupe is back, and we're that soon to have emikolo tunakudamu tukube bulungi emikolo gyaffe. Still ne bwe ndaba nzemu nenvaawo, it has to be here. Sokonyeko, oyina troupe? Yeah, it's called the Dance and Beats Culture Troupe. Yekola culture experience ku Serena Hotel. Tebyali bya just Serena kusanyusa bantu? No.
Troupe etambira ku mikolo ekola. Yes. Wow. Yes. Nze mbadde simanyi ng'omuntu. Tukola ku mikolo, ku mbaga, kwanjula, kuhinjira. Tukola music videos. We have a couple of them. Tutwakola Kabulengani ya Bebe Cool. Wow. Yes, that was my first video with the team. Wow. Kabulengani. Nice. That was our first video. We have a video with Pastor Wilson Bugembe. We have a video with Olomwana King Sahab, Alwamitani Mama. So right now, he's now in Canada. We have several of them. Wow. Yes. Culture and troupe. Bagambi ekomyewo. Yeah. Culture dance na troupe. Mbadde simanyi. Ate bagambi ekola ne ku mikolo. Flavia, so watu wa ku number. You don't mind. The number is 07. Later. Maybe we talk about later. No. Wait. 7. Okay. Let me give them my number is everywhere. 77414790. But the other hand, njakubanji bawa later. All right. No, nekasta era bwe tuba kweyo. Still tuba 77414790. That's it. Flavia, otuuse ku byotuuseeko right about now. Naye nga twatandikira eno ku Jjajja Mwami. Najja ku Bukedde TV. By the way, nakulabako akantu kano munansonyiwa naye nalabako Flavia ngo holding the microphone ya NBS. Yes. Simanyi oba ndi mukyamo oba ndi mutuufu. You're right. Am I right? Yeah. Right. So like wakolayo for some time? No. It was during that time nga nkoze show eyo ne Douglas Ranga ne MC Cats. They hosted me. Na nga wono wangu olanga ekivulu. So we were somewhere in Tindatha. They took me say bifananyi, of course. Vibe took say bifananyi. I had to hold the mic because they had hosted me on that show. Ekigambo ne kitambula. Nti nagenze kwendi. Asaze. Nze nebulira. Nengamba mu media, I'll only work with one media company. Yeah. One media company, and once I'm done with it, I'll be done. I only worked with Bukedde TV, New Vision to be precise, and once I was done, and here I am. Wow. Yes. Tewayagala kontino oba omuntu akubusiza kututegwa eno okututanga. Banji bantukirira. But mu bulamu bw'ensi eno obaako nekyoyagala otuukiriza. Nze saayagala kubeera ku media okolera omuntu emyaka egisuka mu 10 nsigale nga nkyali awo. Kyakubiri, believe me you, New Vision is okay. As of now, I don't know. I know, yeah. But then it was the best paying media company in Uganda. Abaganda bagamba omuntu gy'amanyi nkuba gyetonya, but New Vision bw'oba babanga bagamba nti bagenda kuwa $1,000,000. Ngena kuza mwezi 26, 25, your money was there. Wow. Okitegeera. So baali bakusasula on time. Nga saagala kuva mu Bukedde ate ngende media houses endala. Nze ngenda okwegoba ne ba owners. Never managers and owners and everything. Kyakubiri okukyusa media house oba mulimu gwonna. Kati bw'ova ku Bukedde ng'olina audience gy'olina gy'obuildings gy'ocreating ebbanga lyonna. Bw'otuuka eri, chances are high your audience will not move with you oba half of it will come with you oba esigaleyo. Chances are high ekikugisiza eno ku Bukedde kikutwale ku media house endala oyinza obutakituukiriza. Okitegeera? Because bagenda okunoonyaayo nga bakitegedde you have the numbers. Oyinza tuukayo n'olemererwa to deliver what they were expecting. Exactly. To their expectations. Kati mu ngeri eyo either gwe n'obeera frustrated ne bikutama n'obita before oba oli n'agamba I'm just wasting my money ku muntu ono kinalaba kinasuubira exactly si kyenfunye. So kati okwewala ebyo byonna nze nambula ne ngamba no, I am comfortable with Bukedde, kankolere Bukedde bwe nabeera nga ngimaze nga ngikola ki nga nvaayo. Akonno kapya okubeera committed n'ekintu nogamba no, let me stick here, let me be here. Kino kimala kiringa kati gwe Morris oli mu aromatic. Nyinza okuba mu aromatic ngozanyira bulungi ne ngamba omuvubuka ono kamukanse mujje mu aromatic mutwale mu alina talents. Mu aromatic ekumanyidde ebintu bingi. Medi might be knowing your strength and your weakness. Nze nkulabira from a distance. Nenkulowolereza nti maybe he can do this. He can act like this. Bwe nkutuusa eno naba bwe bigaana. Bwe bigaana because mba nkukansizza. Meaning either nkujjayo na sente, nkusuubiza sente, oba n'otuuka eno and you don't deliver.
One, you get frustrated. Eri obadde omanyiddeyo. Ne bwe ntuuka ku bbiri njagamba director mbadde bwe ne went and he will understand. These ones won't understand. Nze akuggyeyo ntandika nange ogamba I'm wasting my money. Bwe gwendeese you underperform. Bwe baba show ntena ddi n'omu ajja okulaba ggwe. Ekivaamu nga naye weekyawa tokyadda gy'ova. Neno tokyagendayo. Nze temusobola kunzigya mu aromatic munveeko. Waba sobola. I'm telling you. Myaka 10 kati. Ne bwe giba 5. Flavia. Aromatic. Morris, never say never. 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 Never say never. Nze nkubuulira. Never say never. Morris, let me tell you something. This I've not told anybody before. But those are my friends know. Actually, one is called Nampera Jamira. Ali America right now. But I used to tell her, nze sobola agenda kucheyo. I can never go into Uganda ngene kubecheyo. Sobola. Nina college. After all, I was in America several times. Ngenzeyo ndabyeyo kati njagalachi. I've been to Sweden. I've been like most of the countries ngenzeyo. I'm a celebrity here. You know? I gave my money. Oteged. So why would I? Muchala. Okay, why did you? Why would I? Okay, why did you? Wait a minute, where am I? I am in America. So, never say never. Yes. Though, again, actually, you have to have target sons. Yeah, of course. Morris Jordan's K Media. Thank you so much, guys, for watching. My name is Morris Jordan's Kawesa. Tuwagido banafa ba Mama Interior bakugamba baina bed covers enungi obo yagala ka bed cover oyagala curtain robes obo yagala obutimba bw'ensiri obo bayongedemu ne furniture obo yagala mufaliso kitanda genda ku Mama Interior ali ku Arua Park gegendayo asobola okuwa akalungi. Mama Interior yono mwala yazanya yenanyi yono mwala omudugavu Nakaoya, yes. Nakaoya. She's a good actress. Thank you. Send my regards to her. Yeah. Wow. My wembe nga ndiyo nabalaba nyonyo bimazanya. Nyonyo. Really? Tayanza. Tuwagido banafa ba Canary Hotel basangibwa wali e Bukoto ku Chira Road. Baina hotel nonji baina ebisulo birungi atenga ne ku Valentine eno bakutegekedde ekyenjawulo ate tebakoma kuba na hotel baina ni garden bazita Canary Gardens ziri chanja buli lwasande wabirawo emizannyo emirungi abaana bo kuuga buli kimu wekiri bulungi so nolwekyo genda ku Canary Gardens oba Canary Hotel ngo yagala okwebaka wali echanja tuwagidwa banafe Bagola Beauty Empire bagamba boku nsusu tuwagidwa banafe Bagola ndeka kuwe bulango bwa bakama bange. Give me 5. Give me 5. Hola, bano bakama bange bansasula ndeka. Look at you. Look at you. Oh my God. Oh my God. I like that. Fulandeka kubo bulango. Kuba business ya family tempe kanga kubako. Kale fulandeka kubo bulango. Kale fula. Tewali abagalana. Atatekayo kigambo kyogwe. Laavu bwe bimala nerinya goli bwo mu byonyonga badingane. Bagola Beauty Empire bagamba gwenna ayagala okumunyungukamu ka face olabike bulungi to have a clear skin. If you want to brighten a little bit, oyagala kwerukamu katini tobeera muddugavu nga eva tukulengere muyoli omuddugavu please ogo mulembe gwavaawo look good. Come to Bagola Beauty Empire ojja kubanga ofuna buli kimu nawe omuddugavu nga you want to have a smooth skin. Yes, jangu tukuwa ekizigo ekirungi oils ennungi is making your skin okubeera nga eweweera leka kubeera ng'oli mukyala omuntu akwata mu ngalo abeera nga akutte mu bigere. Come on. Yeah, jangu tukuwe oils ennungi courtesy of omukulu omwami n'omukyala. Kale kukyayifula gwana akabagola akamaze sikaddamu basangibwawo Mengo okumpi n'akatale botuke Mengo ku Shell ekizimbe kiddako baliranye ba Lady Morin obatusange the same building. Same building. Number 0788
01 20 33 bagola bite bango jimanyi ofedi sha mulwashito jimanyi jibatire mugwe batulabe batuwagire enamba eri 078 20 33. Okay, thank you so much. Atwagida banafa ba legit recruitment agents abo bo batwala bantu weru nocho ina mama wo ina senga wo ina muganda wo ina mutowo mbotofe Kampala bigezaako bikyaganye mbotofa agezaako bikyaganye aliyo mukyalo agamba sente ziganye mulete mu legit eberenge so omuntu alebweru asobola okubeera nga ate afuna akasente oba oliawo kasobola okuweereza maama singa taata agula ne kapoloti asobola okubeera nga abeerawo tobeereeyo ng'ogamba nti nabatwala abantu tusimala bateekamu sente nnyingi legit etwalira ne ku looni so n'olwekyo katugeze bwe tuba tutwala $1,900,000 awo osobola otuwaako akakadde etugamba nti no salary kwangu mu kitundu tukutematema mpola mpola nobeera nga osobola okubeera nga ate otuwa legit tusangibwa wali tusangibwa Mutundwe kumpi ne Kampala campus wali main office so jojangu mu legit tubeere nga tusobola okutwala ebweru tubeere nga ate ofuna kyewekolera Morris Jordan Kawesa straight out Aramark Entertainment to Muchala Flavia Namulindo akanso. Yeah, sure. All right, thank you so much Morris Jordan Kawesa straight out Aramark Entertainment ne yazanyo okubeera nga fuula olwaliro akikyaliddeko baba fuula omanyeri oyitwa muyitanga baba Daya baba Flo kati baba fuula yeah but baba fuula nabaddawo no nga sinatukako ekyo kibuuzo baba fuula tubeerawo nga tulina ebiroto ebyenjawulo kati gwenga agenze ng'olinnya amaddaala naye ng'ogalinyiddeko film industry omwana ono ali eno atanaba kubeera ng'azanya film industry oba kuba omanyi film industry ekyamazima sente by then zaali ntono era right about now omuntu ayinza okutandika okujja n'agamba nti ngenda kuzanya bina Uganda naye nga akasente kyamazima ke tukusasula gwokalabanga akatono but focus ye asinge kugiteeka wa ku sente oba ku benefits zasobola okufulamu nga afuusa omunene. Thank you for that question. One, excuse me, there's nothing you can do without money. Omuntu ono in a business ya movies or ya film, whatever you might call it, jizabenga omusajja akwana omukazi. Morris, togenda kwana bagola nga alabika bubi. Togenda kwana nabweteme nga alabika bubi. Togenda recruitinga mwana mu camp yo nga alabika bubi. Ayina okuba nga alabika bulungi. Omuntu naye n'okulabika obulungi kitegeeza yessaamu. Era naawe omwagala okujja mu movie yo agikole bulungi ofunemu. So it has to be binakubeera bwe biti bibiri bitambule bumu. Benefits zijja kujja ebyo mudda byadda bwe situukayo mudda okitegeera ekisinga okunuma mu movie industry buno nti abantu abaginvestingamu ennyo mu kutandika as we speak tebagifunamu either bagivaamu olw'ebisoomoozi bwe basanga mu kkubo oba nga baatuuka somewhere nekino kigaana ne bakita. Case in point, I'll give an example of my brother Matov Osman. By now Matov would be one of the richest persons in Uganda, because at this point na UCC ekugamba nti content wa TV aina kuba 60 local 40 n'olyoko ofuna ebirala foreign. Matov one of those people abalina the best scripts in Uganda, abakola the best movies in Uganda. Naye I bet baba yafuna sente eziwera kyokka nga time yagikolera mu bugubi obungi nga n'okufuna sponsorship, because by then ogamuntu nti ndi mukola movie nyamba nkoleko ekifo kyo nkolerewo akubuuza movie byebiki ogenda biteekawa bikatemba byammwe baba yitanga na bikatemba okitegeera nti yakolya mu time whereby the competition was so high, Ugandan, Nigerian nga tena woyisa movie yo naye naakola n'abaako byatuwa with the entire team, because I cannot name bona bezanyanga nabo but ye ngomuto omukulu nsobola omulonda yo ne mukuwa so n'olwensonga eyo today eby'omuddaka byo byadda singa kyakubiri Flavia walezanyeko senior love. Yes. You're just hugging. What do you mean? What are you insinuating? No, what I'm trying to mean, like, ndaba siniza love. What is your film? Mo jaja mwana. Ava kweyongo chali mwana muto.
njagala nga nkuze yes chichi wageza kutegeeza no senior love baya bay okusinga no see a bay but you looking omuntu nga senior love asobola jijjayo nga tebanagamba nagamba action naona musero tugenda kukiddako challenges abajja mu katemba mulebe kubeera nina betero gamba abantu kyanti njagala kugenda kuba kyeyo njagala ngende ku kyeyo naye nkoze ntya n'omugamba mukwano njagala ogende ku kyeyo nga expectations zo ziri wano wazimanyi no as in mu levels nga ziri wansi no wano waggulu wano ku level wano yes mu middle byogenda okukola nabyo nga biri wano I'm not expecting too much exactly that's the point yeah nti oleme kutuuka eri ka you expecting this and then you find you're this disappointed bona ogenda nga byonna biri wano osubira kusangayo kino naye osanzeyo kino ojja kubeera at peace but once you go like expecting this nosangayo this you'll be disappointed the same with the music the movie industry jangu ng'okimanyi nti yes njagala okuzannya naye waliwo abansookawo omwana ayagala kujja okuzannya ngayagala abeere nga nampijja amaze ku TV emyaka aga ng'azannya ayagala kujja ku TV akole ku TV abeere ku TV abeere nga Flavia amazeko emyaka 10 naye yagala koleko omwezi gumu abeere nga so come into this industry nga one love ogirina talent ng'ogirina don't think because you're beautiful, you have nice boobs, you have a big butt, your legs are good, it's going to be a walkover. No, my dear, it won't be like that. Because buli omu alina by'olina kane gwe olina okubaako n'ekyenjawulo ky'oleeta ku table. Ekyo kye bayita talent. Okitegedde ekyenjawulo. Your talent. Yes, you have everything. The Baba Fulanga bagambye, but the talent first. Omanyi mwogera ne mugamba tino aromatic etwala babubi nabo kaboka biriri nedda sebo. N'abatalina bobina gye balinze nsiba mbagamba wano nsiba mbagamba ate mukimanyi era nabagamba ebiseera ebyo ne mbagamba Fatia oyazanyira Fatia omanyi ka Fatia Lujja oh yes yakabina yakajjawo mukazi wa mwerabidde muganda wange ali Canada muko waffe kaye mukazi wa kaye tayina kabina yakajjawa kakula kakatuka ne kakula akabina kakula mujja tufukiranga Eagles nga byayingira Eagles production amera akabina abana babiranga mu Eagles bati bayina we ajeda jikanga akabina kakula kana mwe mwalimatic mujja tubozesa ebintu byayingira alimatic amera akabina but anyway Fachaluja, I love you. I'm coming to your salon to do my lashes. Oh wow, thank you so much. I watched her thing. I'll thank come. You. Baba Fula. Yagenda 5 years agimaze US. Komyewe Kampala ayingide byabufuzi. Baba Fula kirowoozo wakijjawo ekigamba tukanyi. Kuva ddanga nkiina. Nze kankuleko ebintu byange bibadde outline bulungi. Nze nagamba nga nkyasoma nagamba nina okukola ku TV. Nalabanga nnyo TV ne ngamba one time nja kukola ku TV. Emu ku benegombanga olaba yo entebe rolling bweti. Nagamba nina okukola ko nga it's my office nga I'm having that rolling chair. Okitegera eyo. Nengamba bwe nava ku TV nina okukola ko essomero. Oba ali primary oba secondary oba kiki but nina okukola ko essomero. Byonna mbikoze. Nengamba bwe namala byonna nina okuweerezaako ku bantu bange mu kitundu kyange. Nakyo nkikola era nkyakikola era nkikoze. Okay. So ekyo kyako wakirina nakirina kuva dda ate n'ekirala nendaba nti abakulembeze abatuweereza mu bitundu byaffe mu kitundu kyange jeema ddala eky'eggomba nga ndaba waliwo akabulamu somewhere somehow nengamba ati bw'onoobeera eno tebajja kulaba nti osobola okukola ekintu ekyo nengamba aneeka neesoboleyo ngende nsobole okulaba nti nange abantu bange bafuna kino kyendabye eri anange nkireeteko ewaffe. That is why. Nakulabye ku TikTok ndoze ne wala tonaba kukibunyisa nnyo nakule ku TikTok ngokutte Gomba Institute and Technical Gomba Business and Technical Institute. Gomba Business and Technical Institute. Kati essomero walitaddewo ekirowoozo ogambye wava nakyo emabega. Yes, ate nze ndi musomesa. Oli musomesa by profession. Wow.
olaba mwe bantu mwe olaba nze mbeera mbagamba nti nze mbeera mbagamba nti you guys abantu babeera first of all baba ne hidden talents. Secondly, abeera alina ekintu kyalina emabega ye nga ye professionalism mwe gye mutalaba oba gye mutamanyi. Ne kati abaana babeeranga mu class y'okufuula bwe bali ojja balaba mu comment section yawo babeeranga ne mbasomesa primary yes ne mbasomesa Olungereza ate ne bayita bulungi. Osomesanga Luzungu? Yes. Wow. So kati wasokera ku TV n'olikoda mbasomesa wasokera mbasomesa ndo ku obusomesa gye nasookera naye saasomesa nasomesa kumza emyezi oba gyali ebiri oba esatu. Yes. But I'm a professional teacher. Abantu babasubire ki mu Gomba Business and Institute? Good question. Yeah. Gomba Business and Technical Institute ly'ettendekero eryatandikiddwawo lyatandikibwawo okuyamba oyo omwana alemereddwako okweyongerayo okumaliriza academics. Kankuwe genesis yakyo. Yeah. Awo nyini wetujja okutandikira ku Morris Jordan's K Media. Omukyala Flavia Namulindwa atubulidde n'atugamba nti nno yakoze essomero Gomba Business and Technical Institute liri Gomba Banagomba mwe mulidde Mpanga. Naye dwaki yalikoze kubanga yabadde agenda kwesimbawo ng'amanyi nti n'abalonzi bwe banamuwa akalulu abaana basomere bwereere kati teyafuna kaadi n'atajja mu politics. Kino abakite essomero offa z'abadde atadde wagenda kuzijjawo oba zigenda kusigala nga zikyaliwo. Ebirungi oba bursaries z'abadde agenda okugaba oba oliawo ze yaligabye nga ye mubaka wa Gomba anaazigaba oba yazigyeyo. Essomero lino lyo litwala abayizi kikaaki? Bayizi kikaaki? Byonna tujja biraba mu episode eyokubiri eya Flavia Namulindwa ne Morris Jordan's Kawesa wano ku Morris Jordan's K Media. Nawe teekamu ekibuuzo kyo kyoyagala nkubuulize omukyala Flavia Namulindwa. Nja kuba nkimubuuza kiteeke mu comment section commentinga n'ekyo ekibuuzo gwe kyosuubira kiwali wadde omubuuza singa oba omusisinkanye 1-on-1. Thank you so much. Morris Jordan's Kawesa straight at Aromatic Entertainment. Have a blessed night.